tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Muterevu nnyo tuyenza nnyo tweyanzege omulungi atulaba ku 3ABN amazima gatajunguluddwa ku Avento Productions YouTube. Webali nnyo ebalire ddala manya Nasaani Matuuze nkubuuzaako era nga neebaza Mukama atuwadde omukisa guno okubeera nga tuwuliziganya programu yaffe Lesson Week eno atuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Beebaza abali bannange batufuna around the world mu Uganda yaffe wano teacher waffe ow'ekitoma namusinkanyaawo ekireka nantegeeza nga abeerako nnyo ku Lesson Weekend. Sebo nkubuzaako mwebali nnyo obuweereza ku ludda olw'e Masaka. Nina omukisa gwa muwendo olwaleero nga tugenda otunuulira ekirabo kino eky'omukwano oba ekifaananyi ekyokwagala nti nina abasumba bange okuva mu luzira from East Kampala Zone. Kanjogere bwentyo East Kampala Zone ludda luli olw'ekireka ku kitebe bannaye bano beepo ye ntukuve bafuwako mangu nnyo olwebawulira akabaga eri bajja mangu okujja obeerawo. Era musumba wange musumba Businje Joshua ono nga ye musumba atwala ekkanisa z'Ekinnawattaka omuli Kinnawattaka Lower ne Kinnawattaka Upper ne Thailand ne kanisa y'Abatailand y'Abasailand. Yes. Sebo ojja kunjigiza ku alfabeti nange nfune ku mikisa egyo. Ate tulina ne musumba ffe avire ddala ku kitebe kya district y'Eruzira nga ye musumba Sekitto Jona awuliriza wamu n'emikwano gyange tusuubira Moses wali Entinda muganda wange Joel Kwiringira wali e Mutungo ate ne muganda ffe Gerard Muyanja wali Enajeera. I salute you n'omusumba waffe atwala district ye musumba Professor Robert n'omukyala mutumiddeko Omukama otuweera omukisa. Saba okkirize bakubuuseeko oluvannyuma tubeere nga twengerayo mu maaso ne ekifaananyi kino ekyokwagala lesson namba 7 mu kiseera kya gavumenti. Weewaawo abatulaba mwenna okuva ku TV yaffe eno eya 3ABN Mukama waffe yeebazibwe. Tubalamusizaako yonna gye musinzira okwetooloola ensi yonna nga omukulu bwanyanjudde Sebo webale okunyanjula obulungi. Yenze mubuulizi w'enjiri Joshua Businje mukwano gwa Yesu ate ku kanisa yaffe eri Kinnawattaka Upper ne bannyongerako erinnya Lubankene kitegeeza nti Katonda yekka. Lubankene. So tubatumiddeko mwenna abatulaba eruuyi eyo Mukama abawenye omukisa. Tubagaliza programu ennungi olunaku olwaleero okuyiga kulungi ku bwa Yesu Mukama waffe. Amina. Sebo tweyanzege nange nesunga lwe najjeyo bali mpitaani naye nange ndyagadde Lubankene. Basema ne banyaawo tulaba ku 3ABN erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Twebaza Katonda ataatuwadde omukisa omulala naffe ate okujja ku mpewo okuba n'okuyigirizibwa kuno eno ate n'okuyigira awamu ku bigere bya Yesu Kristo mu lesson ya wiiki eno. Sebo naffe twebaza abali mu kuteekateeka abamaliriza abali mu kuteekateeka camp meeting. Sa Mukama atuwa obusobozi abatuukirize eggolo zaabwe n'obweyamo bwabwe tabenga enteekateeka eno Sebo era bw'omukisa ng'ali grounded in the Bible ate ng'ali focused on the mission kubanga gwe mulamu omukulu ate ogwa camp meeting eno ne kwinkwini ya mweno. Weewaawo. So tubeebaza ate tubaliriza camp meeting ennungi kwano gyaffe ab'enasa nammwe tubabuuzaako mu ngeri ensonga eno. Weewaawo.
kubasaba bassebo ne banya batulaba ate twewombeeke tuweeyo okusaba nga tugulawo ekiseera kino eno. Kitaffe tukwebaza kubanga osiimye ffe aboonoonya afaana bwe tuti Mukama okulembera mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Otusaasire obutali butuukirivu bwaffe Ayi Katonda ate okkirize Mwoyo Omutukuvu akole ebibuuzo byaffe okulabika nga ayongera okunnyonnyola ensonga enkulu eno eyogera ku kifaananyi ekyokwagala. Olwokubanga tuli bantu abaagwa gwe wekka Ayi Katonda ye gw'osobola otuwa okwagala kuno eno. Kale yogera naffe Mukama Taata ekigambo kituuke eri emitima gyaffe obeerawo okukyusibwa n'okutegeera tusobole okutambula mu kwagala kuno kw'otwagala tutambuliremu mu kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. So wasoma otuwadde lesoni eno ey'ekifaananyi ekyokwagala ngiweereza mukwano gwange Zalia Nansubuga ali awo London, North London, Uganda Church. Nina abakyala w'ekkanisa eyo omukyala Proscovia Kagwa ate ne muganda yange omulangira David Muwenda nga bwe tubayozaayoza okubeera nga obwakabaka bwawezezza emyaka 33 nga Ssaabasajja ali kuddamula afuga ku ntebe y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Cuucu Nantabuta Muge Fumbya Ganda Nantabalira batyabi so nga baweereza ne muganda ne mwanyinaze Samari Kisito wali mu USA bani mubali nnyo n'abali Doha ne Dubai. Thank you so much olw'okubeera nga mutambula naffe. Ekifaananyi kino ekyokukola ki Ekyokwagala. Ekyomukwano bannange kifaananyi ddala waliwo enjawulo wakati w'ekifaananyi n'ekyaddala. Tukunze n'ekifaananyi kyange nozalibwamu enjawulo. Enjawulo ebaawo naye ekifaananyi bwe kiba nga yakikubye mukubi mulungi tukitunulako ne tulabira ddala nga yeggwe. Weewaawo tekisobola kuwaayo byonna ku era kyo tekiyinza kumwenyeza abaana kitunula ebbali ebyo byembuuziza bagala naye kibeera kiragira ddala ggwe nyini kubanga atulaba ayinza okuba nga simanyi ewaate iwe yakomye kutegeera bintu bino naye nange njagala kwongerako kino nga tetunnaba kweyongerayo kyetuli mu kusomako kifaananyi bufaananyi okwagala kunene osinga kyetuli mu kusomako. That's what I wanted to ask you omulabi waffe ategeere nti owa lesoni bambi akusigidde kifaananyi era ffe tuli mu kunnyonnyola kifaananyi naye okwagala kwennyini tuyinza oba nga tulina kuyingira nsi mpya twongere so okanye nange esebo okwagala tujja ku experiencinga nnyo era lesoni eno bwe weetegereza gyeggwera eraga nti tuyinza okuba ne byetuliko ku nsi okukkiriza n'ebirala naye gye binaggwera nga ebyokuwulira obuwulizi tubivuddeko tuzze mu kulaba kwegamba nga tulinga abakikwatako nga tukifunira ddala. Thank you so much sebo. Olunyira okujjukira lugambi wano nti naye kaakano waliwo okukkiriza okusuubira okwagala ebyo byonsatule naye ku byo oba ku ebyo ekisinga obukulu kwagala oba okiraba ekisinga obukulu kwagala. Juzi nali maliriza akatabo nasomako ssebo nange katabo akamu bakayita The Great Controversy. Karen White katabo ako kalimu omuliro era nkakubiriza abantu bakasome naye bw'oba okasoma ebigambo ebisembayo mu kko kawunzika n'ebigambo God is love. Katonda olunaku lugenda kukyanga ebitonde byonna ebitegeera n'ebitategeera ensozi ennyanja n'ebinyonyi n'abantu nga byonna biyimba oluyimba olumu. Katonda kwagala. Omuntu eyaligambye nti Katonda alina okwagala omwogerako ki? Ayogera? Ogambye ekigambo kiga Katonda kwagala. Mulala ayinza ogamba Katonda alina okwagala. Kiba kikyamu naye oba tomazeeyo. Katonda talina bubeezi na kwagala. Yeye nyini yekwagala.
tutagerekesa eri atulaba yesewo wasonga banga tuli ku nsonga eno ekifaananyi ekyokwagala n'okubanga okwagala mu byosi byonna ekisinga obukulu ate ekisinga obukulu yes so kati Musumba yensonga gye tuliko okwagala alaze kukkiriza okusuubira naye ekisinga obukulu mu bisatu kwagala sebo Musumba toyanza tweyanzeege simanyi oba alina essuubi ye lwaki alanga bamusinzeeko ekyawandikibwa kineno kitusoomooza ge mazima kubanga bw'otunula ebigambo ebibiri ebisooka mu bulamu buno obw'ekikulisitaayo bikulu ddala kubanga tulina bangi wetugamba nti awatali kukkiriza tewali kisobola kubanga kikolebwa awatali ssuubi era tutera okufuna abantu bangi nga batuzaamu essuubi nti omuntu waba talina ssuubi asobola kuwangaala n'olunaku n'olumu waliwo abasobola abalina enjogera eyo nti without hope you cannot even stay for a day not even an hour nga tolina ssuubi n'okukkiriza naye wabanga ebigambo ebyo bibiri babigeraagereza ne bagamba naate okwagala kusinga obiteeka ku minzaani sebo akulaga nti ate okwagala kwatya kusukkuluma yensonga lwaki Pawulo omuwandiisi wa lesoni yagezaako tulaga nti Pawulo yagenderera okwongera okunywezeza n'ensonga y'okwagala nti mu ssula eno ey'okumi ajjayo amakulu g'okwagala mu bugazi okwagala okutegeeza ffe ensonga eno ey'okwagala kyeki amakulu gaakyo era mu nsonga ezimu sebo wano ku sabiiti twalabye ekigambo ekiyitibwa agapao oba agape nti okwagala kuno kwayogerako okwa agape omukwano ogwo okwagala okwo sebo njagala kunnyerako nti kusingawo okusinga naffe tuyinza okuba nga tulowooza kutya agapa oba agape love omukwano wano gwegeza kubanga nnyonnyola sebo nagezaako okunoonyereza oba okutunula ku kigambo kino ekya agape omukwano guno okwagala kuneeno nti it is unconditional love omukwano ogw'okwagala nga toyina kiruubirirwa toyina kyosuubira leero mu nsoma tuwangalira sebo njagala nkwagale nga toyina kyosuubira toyina ti nenda kukwagala naye naawe malonziriza oba ompe okiwulidde sebo pankowe ekyo kisingawo era ddala olulimi si lw'abantu si bw'abantu ffe naye kati mbanfuniramuwa kubanga ffe twagala nti wemba nkulaza omukwano naawe onjagala okola otya okiwulira naye okukikkiriza ng'omuntu awo njagadde okutandikira okuzukusa ebirowoozo by'abatulaba era ekigambo kinene kitukwogerako ekyokwagala waki akisukkulumyako n'ekyokukkiriza n'okola kutya n'okusuubira kigendera ddala wala kigenderamu okwewaayo sacrifice kigenderamu selflessness eyo kubanga okweganyisa nga toyina kwerowoozaako nga gwe omuki nga gwe omuntu oba okiraba ndi mukunya kira kino ekyaki ekyokwagala n'olwekyo basebo ne banyabo nga tugenda okutunulira ensonga eno ey'okwagala etambulira mu bigambo ebyo ebisatu byenjagadde okubanga tutandikirako nti tugenda kubiraba nti nga kyekifaananyi kyebagezaako kubanga batulaga fe abogera kukwagala kuno obiyina ddala kituufu obiyina nga bwe tugenda okubanga tunulira mu ssula eno ey'ekumi Pawulo kyagezaako okubanga akola atya ng'asiiga sebo wenjagadde okubanga sebo tweyanzisa nnyo tweyanzeege kwegamba mulabi waffe bw'oba obadde okisomako weetaaga oddemu okisomeko ekigambo kino ekyomukwano ekyokwagala kwagala ani nnyiniko okulukuta kutya mitima gyaffe maanyi kyagali muko obusukulumu bwako byonna tugenda kuba tubitunuulira ate kukomawa kubanga kwaffe nze nkukakasa ffe wano tulina we tukoma era oli waliwo lwayita nti akwagala ng'alina byakufunako bibala okuggwawo nako nga kukolawa nga kukomaawo bibaawo ebyo tubitambuliramu tubiraba tuyinza okugamba nti ekyo that is the order of the day olwaleero abantu abasinga ayagala ayina waafuniramu bw'aba tafunamu oluusi n'akakanyala doesn't bother Mukama atulokole kubanga ekintu ekyo mpulira gakinnuma era sebo nekano katukwongereko nti sebo era betulabako abamu nga balina ebikola ebakola ng'ebyokwagala ojja kwegendereza okulaba nga banaye basuubira mu maaso mulaba bikola byakola bino oluusi ng'alina ekigendererwa kye
mweyo byakulanga ebikula ebyokwagala n'obunyiikivuvu we tulaba oyinza okwetegeeza nti nga buliko we butunudde akulaba nalina kwagala kuneeno nga ayambye akaana ako kuba mu nkomerero ekirubirwa kye mu kuyamba akaana ako ensonga ndala okalabi kigendera ddala wala ssebo nti outcome y'ekikolwa ekyo tolina kyosuubira nti kamuwere school fees era kanaakulakulamu nja kawasa kanaamala okutereeramu nga nkola kino ate okwagala kwaffe okwo okulaba tekumazeeko bantu mirembe woobwe bannaye buli bw'oyagala ng'olina by'oluubirira oba by'osuubira sometimes wesanga ng'oli bound to get disappointed era abantu abasinga obungi abajjudde obukyali batusinziira awo nakolera bano bino byonna tebansiima nze abo nabajjako engalo toddamu nakwogera kigambo kyonna ku bantu abo you see simanyi musumba oba kyetwogerako nga tugenda ku kinso ngene ya essentials oba ebisookerwako obukulu bw'okwagala saba osanga nga tugattako wano mu kumaliriza ekitundu ekyo nti waliwo abantu kubanga lesoni eno ejja kutereeza kanisa yaffe nga tukozesa ekyokulabirako ky'abekolinso pawulo ng'agezaako okulungamya ekkanisa y'ekolinso olwaleero alungamya ate yaffe ekifaananyi kyeri tukikubye wano tusobole okubeera nga tujjamu ebyokuyiga naye wesanga nti okwagala okwogerwako kusukka ku kwogera obwogezi naye kulina okubaako ebikolwa kusukkawo awo era bw'oyogera bwogezi tigundi omwagala musumba wange bannaye nkwagala bannaye ekkanisa yange njagala bannaye nze amwe proud adventist njagala nnyo katonda kale tetuganye obyogedde what shows oyagala nnyo katonda naye omwogerako eri abalala ebikolwa byo byoleka katonda so okwagala kuno kusukkawo kukwagala okweyogerako obwogezi era bakutabaako bikolwa kuba kufudde kitalo ku nsonga eyo gyenyini yerikwawo kristo alina okulabula kwakola kubanga wadde ebibuuzo byetuze tuwulira eyo nga babuuza bakolebuza ekibuuzo ennaku ezo naga nti oba ddala kikirwa ky'ennaku zino abantu baawukana nnyo mu bufumbo divorce nga zeeyongedde naye waliwo wano olunyiri lw'ensaba okusooka osoma ngeraageranye n'ensonga y'obukulu bw'okwagala Matayo 24 olunyiriri lw'ekkumi n'emmeka lw'ekkumi era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola kyabaddewo waneeno yes tuli ku nsonga eno ey'obukulu bw'okwagala obusukulu bw'okwagala obukulu bw'okwagala so musumba verses okwagala okuwola okwagala obukulu bw'okwagala bwe tuddayo mu lulimi lwe twavunulamu lukita essentialness ekintu kye tugamba nti kiri essential kitegeeza waalibadde tosobola kubaawo nga tokirina ng'omukristaayo love is essential to that extent nti ng'omukristaayo waalibadde okukkiriza okubeera n'okwagala kwakwe kugera okudifininga ng'omukristaayo gwe tugamba omukristaayo ogamba essential ate musumba ng'ondeetera okugaziwa mu birowoozo ekintu ekiri essential tosobola beerawo nga tekiriwo mukristaayo ekitegeeza omukristaayo atalina kwagala aba si mukristaayo aba yeeyita saagala salamu naye okusinziira ku lesoni yaffe ekyo kyetugamba bw'osoma essuula eno yonna ey'13 ojja kwesanga nga otunula ku busukkulumu bw'okwagala ate era ojja kwesanga nga ojja kutunula ku mpisa z'okwagala okwagala kubeera kutya ate era mu ssuula eno yennyini mwe batunyonnyolera engeri okwagala gye kulina okubeera nga kugumiikiriza mulimu bisatu ekisooka tulabye ku busukkulumu bw'okwagala tubusanga mu ssuula eno ey'13 ate era ne tusiŋŋaanamu okwagala kubeera kutya character of love
Yes. Kwe tusinzira omuntu ono nti ddala alina okwagala okwaddala. So weesanga nga bwe tuyiga obulungi essuula n'ekyokuyiga kino tumaliza otegedde okwagala kuba mu kanisa tubeeramu n'abantu ng'alina ebirabo bingi. Lesoni eya wiiki eyaggwa mwalimu okwagala mu bibala by'okwagala ebibala by'omwoyo naye lesoni mu ssuula eno etandika egamba nti ne bwe mba nga nsobola okwogera ennimi ne bwe njogera ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye nesiba nakwagala nga nfuusa ekikoma ekivuga n'ebitaasa ebisaala ne bwe mba n'obunnabbi n'entegera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era ne bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye nesiba nakwagala nga siri kintu ne bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga ne bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye nesiba nakwagala nga sirina kye ngasiza. Ekitegeeza okukola charity si kibi akuyamba. Charity foundations tulina wano si kibi. Ogenda okwesanga waliwo mu makanisa nga tunagenda okubuulira tusooka kukola ebikolwa ebyekisa bikugulirawo oluggi sabbuuni awo ate nga sabbuuni omwe bwe tumukubiriza banaye muleete ssente leeta ssente kugamba oli awaayo ssente za charity naye nga tusuubire oba zifubutuse mu kwagala kuli agape omukulu kwayogeddeko okututwala mu field okuyamba abantu oba okitegeeza. So why would we give the soap? Kitegeeza tulina kukikola olw'okwagala kuli okuteerowozaako okulumirirwa wulira tugende tugabe ebintu bwe tunajja okubuulira enjiri balyoke batwanirize bulungi. Is that strategy bad? Not so bad. Naye kikoledde mutima mukika lezo nkye yagambye nti ne bwe nkola charity ne bwe nkola ebirungi bitya naye nesiba nakwagala. So they are not useless. Kubanga saagala atulaba kulowooza kife tuzze ovumirira abakola ebirungi obuzibu bw'ebikolwa tebibeera nga tebiri mu kirungo. Ekyo musumba sebo kyatandikiddeko wane kiki ekibikozesa nti lwaki omuwandiisi aleeta n'examples nene ebikola ebirungi byatulaga ate nga tuli kwogera nti ekiraga okwagala byebikolwa naye tulwesanze okulaba ate ebimu ku bikolwa bino bye twogerako ate nga omuwandiisi agambye n'obanga obikola si kyekiraga nti olina okwagala. Kitegeeza nti omuntu ono akola ebikolwa ebyo ngeze nga charity tulowooza nti emu ye eriki era n'omwongereza omu fakiti yakozesa charity ng'ekigambo olubiri lwaki mukola eyo charity oba okiraba. So tekiri nti ebikolwa bikoleddwa naye gwe eimu ye okumala okukola ekyo sebo okkiriza nti ogende n'ensonga lwaki tukola effort tugenda tugabe ebintu akabonero akokola ki ak'okwagala naye eimu yaffe eri ekkanisa tuba twagala kuleeta abantu abo eryani eri Yesu Kristo abamu tuba twagala kubanga tubayita babatizibwe byogera bitegeerekeka sebo njagala kwogera ku nsonga eno y'okwagala naye okwagala mukama waffe kwatuyigiriza leero nti osobola okukeera ku makya sebo ekkanisa ya Faith Way negenda negabira abantu ebintu nga tegeera tegateka effort nga tegeera tegateka kubatiza nemugenda nemukola nga temugenda kulukinga nti mudemu bulireyo enjiri naye olw'okwagala okwo nemukola ebikolwa ebyo nemuvaayo mulabye bwetaavu naye temulina kiruubirwa kyammwe nga mmwe nti mwagala mugende mukoleyo enjiri nsomba ne tutayita nabannamawulire naye nemugamba pe katugende tugabire abantu ab'ekasenge tugabire abantu ab'enansana tuveewo malina emyaka mingi nga temugendayo tumukoleyo effort kyenjogera kitegeereka sebo kati okwagala okwo nga temulina tageti zammwe ze zino ekyo mukama kyagezaako kyaga nti okwagala nga temulina nti muluubirira kineeno n'oweerera omwana n'amala university n'amala emyaka abiri nga tumuwulizangako naye nga gwewakola mulimu essanyu lyali limu nti yatuuka n'afuna obulamu obulungi ekyo kyekiruubirirwakyo sebo nikino kankyogereko era ekkanisa yaffe wano tulina okuba nga teeka essira sebo mu kitabo kya baluwa ya Yokaana ekyokubiri Yokaana alina wayogerera n'agamba nti nasanga ng'abaana bo batambuliza mu mazima
naye alina weyogera n'agamba naye waliwo ekiragiro ekikulu eky'olubereberye kyewalekayo kwekwagalana. Oyinza okuba nga oli mu kanisa ng'osobola okuba nga otegera amazima ga Ssabbiiti. Oyinza okuba nga oli mu kanisa ng'omanyi obunnabbi. Oyinza okuba oli mu kanisa ng'osobola okunnyonnyola byonna naye ng'ekirabo ekyokwagala Mukama nawe kubanga akiteeka ku mutima gwo agamba waba kyabulawo yesebo. Basumba bange sibadde nsaba mukkirize tusooke tuwumulemu katini. Bwe tukoma watulaba tugenda kubanga tutululira empisa ez'okwagala. Era tulinawo ekibuuzo kye twagala okulekera kigamba okusinziira gwe ku ndabayo ka this is not a lesson era lesson gize ebbali gwe nga gwe in your personal perspective gwe kiki kyotegeera nti kuno kwekwagala nti nze bwe ndaba kino oba bwe nkola kino mba mukakafu nti okwo kwekwagala. Katukomewo oluvannyuma lw'okuwumulamu. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles and notebooks ready that we can dive in right to the study of the Word of God. Every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Buterevu nnyo tukulisa nnyo mu kuwumulamu era ne tukwaniza nate mu lesson weekend ndine musumba Businji Joshua okuva ekinawataka Lower Upper Thailand nye bamuyitira Lubankene. Songa era ndi wamu ne musumba nga Sekito Jona wali kuluzira Brooklyn aga ffena tuli ku nsonga ya kwagala era mwanyinaze Stella wali eddoha ensonga ezo yongero zeekebejje ez'omukwano kwagala waliwo enjawulo wakati w'okwagala kwa Katonda n'okwagala kw'abantu kati ffe ebisinga tubikolera mu kwagala kw'abantu wiiki kwagala kw'abantu kwagala response waliwo ekyo kyemugenza nti omuntu nenambula abantu nembaagala ne batannambula nga ndwazizza zinga nfaayo nnyo ku bantu wano naye nga tebanfaako sisuubira nti talina kwagala naye yalina ku abantu okwaffe kwetaaga feedback tukirize tugaane shosho era ebika ebibiri ebyo erotic neeno firewo byo byagala feedback naye eno agape olaba mu waneeno mu society waliwo ebintu byolina okukola kubanga naawe kiri kutuukako era ogenda n'oziika obeerawo ku mbaga osonda waliwo abalala bagamba tolina okuwa ekirabo bw'olituuka okufa oba wabadde nga towa kirabo kirina erinnya lyakyo eyowaabo naye oba obadde towa kirabo tebayinza kukuziika kulembeze w'ekkanisa tajja. You get that? Shosho. Firewo oyo. Firewo. The brother. Leero kiri wange enja kijja wuwo. Era sebo okukukoma. Ogamba naye muganda wange naye tumubeereddemu nnyo. Ate kyogereko ne mmako ennaku zino lwaki ensonga z'amaka zikaluba nnyo. Nti osanga oluuyi olumu nga lwefubyeko okulaba ng'abakkiriza ebikolwa by'okwagala. Exactly. Kati ekyembi ng'olwokubiri terukoze kitundu kyako. Terufuddeeyo gedolaba n'oli atuuka lawaayi. Najjamu omuliro. Mafuneyo omukazi omulala gwe nayagatujja soga. I think this one is described. Exactly. Nti kuno kwe twogerako wano. Kusooka waawo. Kyova kifaananyi. So kati basumba bano. Kiki okwagala kyekukola na kiki kyekutakola ki? Kyekutakola. Kubanga ogenze n'ogamba nti ne bwempaayo
ne wenteekawo omubiri gwange bagwoki ne bwe mba n'okukkiriza ne bwe njogera ennimi z'abamalayika ne bamanyi obunnabbi bwonna nga sirina kwagala. So someone is getting confused. Omuntu aba atya n'ebyo byonna naye nekiba nga kisoboka nti talina kwagala. So Musumba tweyanze ku nsonga eyo. Wali twalaze nti okuwagala kunene tekulina kubanga kuwola. Kulina kubeera nga kubeerera. Kwalubeerera. Kulina kubanga kwalubeerera oba kwalubeerera. Oluganda ogwosinga olunsinza naye nga kwalubeerera ate kulina okubanga kukula nti nga tekuddirira naye nga kusigala kugenda mu maaso. You know, pastors, nze engeri gye nsobola okusoma ebyogundi kugamba kuno okwagala kwe tuli mu discussing kwalubeerera oba kulina kubanga kufuuka kwalubeerera nga kulina kuba kwalubeerera nti omuntu omwagadde complete teri kuddamu ategamba nti embeera eno kuonga ko kwalubeerera okwagala steadfast love. Yes. Okay. Kati lwaki njagala okutandika ne statement eyo nti bwetugamba nti okugumiikiriza nti okwagala kugumiikiriza. Yes. Kugumiikiriza kijja na kubanga olina okwagala kuno okwolubeerera nti waliwo tukubanga ogumiikiriza togenda kusoboka naye okuba nti mwekuli kyova laba omuwandiisi eri nga tutandika tulaze nti kirabo ekisa kya Katonda omwemutukuvu kyakola mu bulamu bw'omuntu oba okitegeera Musumba n'abalaba nti kiba kisa kya Katonda kyakuteekako mu bulamu bwo okwagala ne kujja nga kukuzibwa n'obanga olina okugumiikiriza kubanga omuntu alina okugumiikiriza bassebo ne bannyabo yemba talina kubanga yerowoozaako nti agenda kugumiikiriza embeera nnyingi. Sisobola kugumiikiriza olw'ensonga enkyamu. Osobola ssebo ekitantula biruubirirwabyo. So mu mbeera eno tulunga nti ogumiikiriza ati naye tulaba nti okugumiikiriza kye kimu ku biraaga okola ki okwagala. Omuntu alina okwagala bassebo alina okubanga agumiikiriza ensonga ezimu. Twalabye nti alina okuba n'ekiki n'ekisa, alina okubanga asanyukira wamu n'amazima, alina okubanga agumiikiriza byonna, alina okubanga alina okukkiriza era nga akkiriza byonna, okusuubira byonna ebintu awamu n'okugumira ebintu byonna. Njagadde okubanga mbiyitamu ntandika okubanga nnyonnyola ensonga zino ssebo. Era balina kubuuza nti njawulo ki wakati w'okugumiikiriza n'okugumira? N'okugumira so yagezaako okukiraga wano nti bidinganga ebyagala okubanga bikwatagana naye agambye nti okugumira byo okugumiikiriza byonna nti okugumira ebintu byonna ebiyinza okubanga bikola bitya bibeerawo nti kitegeeza okugumiikiriza wakati mu kukaluubirizibwa nti okwagala kuno okuba nti Kristo amaze okujja mu bulamu bwo mwoyo mutukuvu baba bakola mu bulamu bwo osobola okuyimirirawo kubanga bino twogerako enkolaganayo wakati wo ne muntu munno tugumiikiriza abantu bannaffe embeera ze batutuusaako empisa ezeyisibwamu mu society tugumiikiriza bakulembeze baffe. Omuntu alina okwagala asobola kubanga agumira embeera eyo olwokubanga talina kiruubirwa kibi kyayagala kituuke ku muntu oyo aba akoze atya ayisiza mu mbeera oba erusa enzibu n'agumira olwokwagala okwo nti eimu yange nti omuntu wankola obubi nze saagala ate mukole bubi. So kwagala kireete n'ogumiikiriza n'ogamba oba oli awo Mukama anaakola nga ye wanaakola atya nga wanaasiima naye nga nze omuntu nga sirina kibi kye njagala kubanga kituuka kwani ku muntu oyo. So n'okusanyukira awamu n'amazima nti okwagala kuneeno bassebo ne bannyabo kugendereramu nnyo kubanga tukkiriza amazima okubanga gagenda mu maaso. Embeera nayo n'enzi etali ya mazima weerabika mu mbeera zaffe zonna nze alina okwagala Mukama kwatadde mu bulamu bwange nina okuvaayo osanyukira mu mazima ntambulire mu mazima wabeera embeera nga si ya mazima sirina kubanga nzikezegana nayo kubanga okwagala okuntera okubanga nkola atya nga nkola ekintu ekifaanana bwe kityo ekisa. Owulidde ekisa bassebo ne bannyabo nayo kyekimu ku kikulu ekiraga ki okwagala n'okubanga nsaasira ate byonna tugenda okwogera kuba twogeddeko si bya kaseera katono bya mirembe. Bino byetwogerako si kubeera nti ogenda kukwatibwa ekisa for some period omala okite gwe naye Katonda wabayigiriza okwagala kuneeno bino byonna byatuwa birina okubeera nga bitambula ennaku zo zonna. Ate tebirina kubeera limited ku bantu abamu, birina kubeera nga bigenda eri abantu bonna. Kwekwagala bw'oba olaga ekisa olina okiraga abantu bonna, tolina kuba ku bantu mbolaga kisa, tolina kwolesa busosoze ng'olaga ekisa.
owulidde kati bone wajira bana abalamuzi baffe basebo ne banyaba ababeera mu makooti nobeerako side emu gyokola otya gyowulirize munogamba kumukolera wano kati omulamuzi oba ogenda kuyingira mu nsonga eno ey'okwagala exactly awo ng'atuddewo ng'alina okulolesa okwagala alina okulolesa ekisa alina okugeza okugumiikiriza okukkiriza amazima agamutegeezeddwa n'ayimirirawo n'agamba nedda kino kyekituufu oba okirabye kati awo ate ng'agenda kiyimirako throughout si kaseera ako ssebo enzannyo omusumbange so tuli ku nsonga ezo okwagala kyekuli nekyekutakola kyekutali simanyi musumba oba oyagala gwe kutuwa ku kyekutali oba nawe nakwayagala okwongerako ku kyekuli waliwo emboozi gye nasomyeko ey'akaana akawala kaali kalabirira jjajja waako jjajja agenderedde emyaka mikadde mikulu naye nga n'erinnya lye mbu jjajja yali atuuse ng'alyerabira ayinza okuba alimanyi leero naye ng'enkya talimanyi yali akuliridde naye akaana akawala kano nga kayita mu mbeera eyo simanyi wawuliriza oba oyinza okuteebereza omuntu atuuse mu mbeera eyo takyasobola kulya bulungi oluusi bamuliisa bamukyusa akubulirira ebirala naye wakati ng'omwana ono awa keya omwana ono afumba akamere abikka jjajja kugamba ebyo byonna ng'abikoze nti jjajja olumu ng'amuwalabula n'amuvumaavuma afaayo ono akoze ebyokufaayo byonna naye jjajja n'amuyisabo byabalebaga n'amuyisaamu eggaali nti naye nga bebamala omuyisaamu eggaali nga jjakwata ku jjajja gamba jjajja I'm sorry but I love you you're my grandma I love you nga bamaze okukola ebyo n'ogamba I love you kakati ekyo kwe kwagala kugumiikiriza kubitegedde ebyo byonna naye tekunoonya byakwo kwegamba akola ku lwa bulungi bwono selflessness and with no selfishness so kwe kwagala ekyo kyekukola naye omuwandiisi wa lesoni ogenda okwogera ensonga eyo wabona statement egamba nti every association requires exercise of self-control, forbearance and sympathy. Buli kweba nkolagana. Inoba n'okwefuga. N'okubeera n'obugumiikiriza. Inoba n'okusaasira. Simanyi to what extent would we need that mu discussion. Wogedde kwagala. Kyo tukirekera omulabi waffe. Okay. Weejajinge okwagala kwo kutuuse ku level ki mu ngeri gye wekkusaamu ng'abalala bali mu mbeera mbi ate era wegendereze n'engeri gy'oyambaliramu abalala self control ogijjeewo sympathy teriiwo naye kakirabe bannaayo naye bamukuba naye basusse otubba omukubemu naye akiwulire kubanga awo musumba sympathy awo wenyini we muli waliwo eyambuuza ekibuuzo olowooza ku bibiri kiriwo ekyangu kugumiikiriza oba kugumiikirizibwa kugumiikiriza ekyangu ku bibiri kyekiriwa kugumiikiriza oba kugumiikirizibwa naye bannaye mbisi byangu naye ekyokugumiikirizibwa si gwe okibaako ne control so kati kyetuyinza kyattributinga kugwe kiyinza okunyanguyira abantu naye kati kyetwanguyirwa ffe kutugumiikiriza ffe tukola ebyaffe ebizibu ebituyoboola naye nga twagala abantu basigale nga bakyatugumiikiriza kiringa okuwuliriza okuwulirizibwa n'okuwuliriza oli ayo mwamuze ku bibiri gwe kiriwo ekikwanguyira kuwulirizibwa oba kuwuliriza tubalaba nga yagalayo omuwuliriza ennyo naye nga gwe bw'oyogera sebe ensonga eyo manyi kweva kye bayita serefu buli muntu ng'akyagala kiki kye kiba kiyitamu ekituleeta ku musumba kyagala okwagala kyekutakola ki kyekutakola kwagala kyekutakola okubanga kwagala kutuufu tekuteekeddwa kubaamu na bujja naye nawadde Pawulo ayogera ku bujja context ono si bujja nfumbo okutaddeko mujjawo n'ebirala naye obujja eri omuntu ali
kyatuuseeko afunye ekirungi n'omukwatirwa obujja mwana wa muliraano bamutikidde bamutikidde tojja kulinnyayo lwaki si wange ekirala n'okukwatibwa obujja abantu ng'alina ebirabo ebyenjawulo ondo yayimba bulungi ayimba nnyo buli omu amwogerako nammwe temutubuulira yasoose okuyimba kugamba kimwogeza ojja kwegamba okwagala tekuteekeddwa kubeera ekyo okwagala tekwegulumiza omanye ebyokwegulumiza bibeeramu ebyo bya kabampaane wessiri kwekulumbaza kijja mu ango yakwekulumbaza kati wessiri ekyo tekijja kukolebwa kambaleke basonde naye nze tebampita basonde ebyabwe bwe bali nkubira essimu nange nja kubaako kyempaayo ate bano abatya okujja okwesowolayo nga baga nti wakujja tya ku pate gye batakuyise self control kubanga bannange wawo nebyo oyagala okwetabamu naye ng'otya waliwo abatya okwogererwa obayamba otya ku nsonga y'okwagala kuno awo wenyini wobadde okwagala okwogererwa kati kyetuyinza okwebuuza olina ate nagawa bajja kunjogerera kakati ebintu ebimu ebikolwa ebyekisa obadde okimanyi nti waliyo abantu abandyagadde okuyamba naye olw'okutya okuboogerera olumu ne bakireka naye tokireka bulesi fuba okulaba ng'okikola mu ngeri ey'amagezi naye okwagala kwokwo kutuukirizibwe ebikolwa bye ebyokwagala bituukirizibwe tubalabyeko nga mu makanisa bambi gye tuli ng'omusajja oyo aweeredde abaana abatalina fiizi mu kanisa bangi ddala naye nga si mawulire kuye kwegamba takiteeka ku teyepublishinga teyeetimba ate tayagala nakumutimba asobola n'okuba akasimu mpolampola gundi mugamba omwana oyo ajjeko ewange afune ebitabo najja n'afuna ebitabo n'akisirikira so okwagala okwo nga si kwa kwenyumya kweyogerako kyayogera kyesitegera bulungi nange ala kuyiga nti omukono gwange ogwa ddyo bwe gugaba ogwakono guleme kumanya kintu ekyo kikyankalubirira nnyo naddala we nti comes to report nkagedde mukama abatakawulidde nange nkalese okwagala tekukola bitasaana okwagala tekunoonya byako ndozi kyetubaddeko ekyo okukola ng'olina byonoonya omanye abantu bangi bakola ebikolwa n'aleeta kamera oluvannyuma yeesimbewo bamuwe ekifo era abantu bayinza okuva nga bambi gundi oyo atukoledde naye baaba nga byabadde akola ye alina kyabaza kitegeeza sewo ng'abadde mu kusiga kati ripooti maaso ga Katonda saagala kujajinga naye okusinziira ku kyetusoma tuyinza okulowooza nti musumba waliwo abagabye sukaali mu kampeeni w'abakyeyamaanyi bagenze nga kubulirwana nga bagaba sukaali kw'abakyeyamaanyi kati ebikolwa ebyo biraba nti oli agaba naye ku nkomera ayagala layini eri ebeere nga mpanvu alina kyalubira okuba nga afuna si kuba nti yafaayo nnyo ku bantu abatalina sukaali kubanga sizoni yeeyo yakalulu gyagabiddemu naye ng'oyagala okulaga omuntu alina okwagala kutwogerako akalulu kamaze okugwa ono gwe balidde gwe bali wangudde akalulu ze katandikire gwe balidde kubanga yatalina bafuna agamba bantu bano n'agera n'agabira bali eri abawadde oli akalulu oba nakongratulatinga oba okiraba nkuba wali eri wennyini ssebo yebaza bali n'abagabira sukaali tawangudde naye n'agenda n'agabira abantu abakola ki abafaananyi bato nga talina kiruubirirwa emyaka giri 5 gye bagenda okufunamu balonde kati talina gamba nti emyaka 5 simanyi oba anaaba nawo naye n'akudde ebikolwa ebyekisa n'ateekateeka zi pulojekiti n'awa abantu naye nga bamuwangula akaki naye nga emu yakubanga ayamba baki omwoyo gwe ekyo guli mu kutuukirira byetaago by'abantu kubanga tanoonya bibye alumirirwa era abantu baki balina okubanga bategeera ku nsonga eno ekyo Kristo kyayigiriza nsomba
okwagala tekusiba busungu. Okay. Kyo nno neetaaga nakyo obutasiba kuba Katonda naye tumusomako alwawo okusungu. Yes. Okusiba obusungu, okusunguwala, okulwawo okusunguwala. Mu Luzungu ono agambye does not keep records of wrongs. Gondi oyo yankola kino naye nange namuta namwesonyiwa. Gondi abadde jala mukubira kasimu gweyogera naye nze omusajja oyo kyeyankola sisobola kuddamu kwogera naye. Siyinza kuddamu kwogera naye. Manyi abatambuze eyo kiterava ku kyekyo omuntu lwokubanga alemeddeko mbeera ya buntu. Okay. Kyovalaba mu lesoni eno kubanga tewaaliwo okutegeeragana wakati waabwe ababiri abo nga tebabimala. Naye ate gwe obadde okimanyi nti waliwo n'abayinza okukiyingiramu banoonye okutabaganya naye era bali ne balemerako. Siri musonyi omukyalo omu yagamba twali ku mmere nti gundi oyo kyeyankola ku dining kyeyankola n'agamba omukyalo oli ku kyeyankola nkubuulira musumba ne bwe tuligenda mu ggulu siri musonyiwa. eyo ensonga nate simanyi oba alituukayo mu mbeera ki. Tetwagala kujajinga nekyoli mukulaga busungu buno oba waliwo n'oli nga yasonyiwa mwami we naye nga bwe bagenda mu mukolo n'alaba engeri ejjukiza eringa eyakiri n'akikomyawo ndowooza olaba banno yamusonyi. Awo nno ku mulamwa gwa lesoni ekifaananyi ky'okwagala kitusongera ku Kristo. Kakati olw'okubanga omuntu tuyinza okugeragera ku byuma bikalimagezi waliwo eppeesa lya delete. Naye delete nga bisuula mu recycle bin oba mu trash tebiviiramu ddala. Kale kyembadde ntuukako nti waliwo embeera eyinza okutuusa n'ebiri mu recycle bin ne bisooka bikomawooko wamusonyiwa naye buli lwolaba akaana akafaanananga akako ke yakuttira okitegeera nga kaavula ye n'akange kafiiramu eyo sayizi wabula gundi yankola bubi. So kakati tusaba Katonda era gye tugenda tweyongera mu lesson nti watulaga nti ku nkomerero ya byonna okwagala n'okusuubira n'okukkiriza byonna newankubadde tujja kuba nabyo naye tujja kutambulira mu kwagala emirembe n'emirembe okwagala okutuufu. So olwaleero ku nsi biyinza otukaluubiriza naye tusaba Katonda tutuuse mu bwakabaka bwe ewalibeera okwagala okutuufu emirembe gyonna. Amiina. Basumba bange tweyanza nnyo tweyanze kati we tuli mu kuwunzikira kubanga ndabira ddala nga kaddeko katuliridde wejjokolera anyway kagenze akadde naye twagala kulaba bwe tuwunzika okwagala kiki ekirala kye twagala okwogerako. Twogedde ku mpisa y'okwagala ne twogera ku busukulumu bwako twagala kusembyayo ekintu kyonna ekikulu ndowooza katukyongere okinyweza kukomawa enjiwanese kukomawa era kwagala ki atulaba tetwagala olowooze nti ffe tuli mu kwogera kwagala kwaffe abantu kwaffe kulina bwe kukoma era we are not discussing human love purely we are discussing God is love nti akulina mu mutima gwe afaanana atya akatala olina okwagala kwa Katonda ekitusaba mukwano gwange atulaba awo tufune bulungi nnyo nyini ddala. So tulina ebintu bisatu kukkiriza kusuubira n'okwagala. Tulina ne Yesu Kristo. Yesu Kristo mu kifaananyi ky'okwagala nzakakayinza okukola ennyo nenjaba then n'okukkiriza n'essuubi gwesaba towunzikira baatulaze ssebo wano Yesu Kristo nga kyekifaananyi oba ekifaananyi ekyokwagala kino nga Yesu Kristo
batuwadde nnyiriri ze tuyinza okuba nga tulowoozaako ssebo mwabadde kwegamba okwagala kifaananyi ekinyonyola Yesu Kristo kubanga biri ne tuze nga tusomako ssebo characteristics zonna Yesu Kristo wajja ku nsi kuno eno azituukiriza era tuziraba mu ye yagumiikiriza yalaga ekisa yakola byonna bye tuyinza okwagala kye kukola teyatereka busungu ku mutima yasonyiwa yagumiikiriza ebintu byonna yasanyukira amazima era yalina ekisa era teyasanyukira butali butuukirivu naye nsonga nkulu so wano Pawulo kyali mu kunyonyola yesebo ye Kristo mu muntu nti Kristo waanaabeera mu nze biri byolabe ng'ebizibu okubanga bituukirizibwa naye waanaabeera mu nze ssebo bijja kubanga birabisibwa eri kyatandikideko nti kyekisa kya Katonda okuyita Mwoyo Mutukuvu okukyusa omutima gw'omuntu kubanga Yesu Kristo bassebo ne bannyabo ye buli kimu kye yasabanga okuva eri Katonda tekyakomanga ku ye kyabeeranga kya muntu mulala naye ffe leero bwe tubanga twagala okubanga byonna byofuna byagala bikome ku ggwe n'enteekateeka zonna z'olina olaba nga ziri mu layiniyo gwe n'ababo n'abasaasiddwa mu maaso byonna bye tuli mukukola ng'abantu byagala bikome ku ffe naye Yesu Kristo ekifaananyi kyatuwa ekyokwagala nti byonna by'oluubirwa ssebo musoma ensonga eno nkulu ddala kituufu mu nteekateeka z'obukeera ku makya olinamu okulumirirwa kwokola nti kino nkikola olyaganyulwemu si nsonga banze nfuniddemuwa naye ng'oli yakoze atya yaganyuddwamu ate ng'ekyo kyokoze kyalubeerera si kyakaseera buseera katono kaneeno nga kigenda kubeera ennaku zonna kyova lagambye nti kwokwagala kunywerera emirembe gyonna kwalubeerera kubanga kukkiriza atulazeeko waneeno nti kugenda saawa kigenda tuka nti Yesu Kristo atukkiriza nti agenda kudda era agenda kubanga akola kya ajja kubira eri eggulu kuba kuliriddawa tumaze okubanga tumulabako okusuubira ate nga maze tukirabyeko awo atulagira nti ate kugenda kusigalira ddala kubanga yempisa ya Katonda ddala kabwejunabatuuka eyo ebusukka esebo basumba bukinsuuzo kyamu babiri nga tuwunze tulabye Yesu nga asanyukira mu mazima wow which means on the other hand tasanyukira mu bitali abutuukirivu kali practical za kamwe bakulembeze owooluganda asobezza naye owooluganda oyo mubadde ba mukwano bakibi omuntu nga mubagumemba b'ekkanisa mukwano guya kwangwira kwegamba waliwo that bondi bagatta yes kijja kyokka esanga bwesanzi kagundi bye bali bangi naye mwate ogenda okwesanga gundi webadde mwanguwa kwatagana ate nga yasobezza simanyi ensobi ki mwe musobola ogirowoozaako handole yesebo mubikkirize olememu abya kiki oba Yesu agaita tasanyukira kirabyeko nze ku lwange sisobola nga sekitto naye Kristo ali mu nze yansobozesa kantandikewo entyo kubanga nze nina byentunulira byankoledde ate bigenda okubanga bigenda kumbikka neme okubanga nzireyo ensonga entuufu singa sekitto ya mulumbye era sekitto ya mulumbye ye agenda kukola ekisoboka kyonna alabe nga amuwolereza nga sekitto temukyogera nakayinza n'okijja ku agenda naye Kristo wabanga yalumbye omuntu ono ng'ali mu nze ekifaananyi ekyo yeegomba okulabika nga omuntu ono adda mu nteekateeka ennungi mu nkolagana ennungi ne Katonda amuyamba era ekyo nze nganze Kristo ng'ali mu nze kyenduubirira obanga mwagala ate nga saagala kubanga azikirizibwa obanga azikira kyengenda okukola kwe kubanga muleeta eryani eri Kristo nga njogera ku nsobi ye sebo ensonga eyo kiraga nti omwagala obadde tonyumirwamu bunyumirwa kubeera naye nakumuwaana oba kumusuuta kwe kumusembeza eri Kristo ng'otegedde ensobi ye bangi tubalabyeko ng'oluvannyuma lw'okwogera naye ku nsobi eyo ate amaliriza agamba omusajja oyo sirimwerabira yannyamba mikwano gyange balaba bona baali baasirika abamu baba batya nobati bwe naamugambako tunakola tutya naddamu okutoola naye nga bambi ali afuuse distanced olumu naye aswala naye yeetaaga omuntu alina okwagala Kristo kwatusaba era ntukwatibwa nnyo ennaku baganda bantu naddala bantu Mukama bawadde obugagga kale obwenkizo sijjaga nti tebalina naddala abantu betulabanga ekkanisa olusi kwetambulira sijja nkyogere bwentyo tetulaba kubanga kituufu
talina ssente ebiseera ebisinga bambi bw'aba mu bwetaavu obw'okuyambibwanga okubuulirirwa okutereezebwa yeesanga nga bali mu nsi etatuukika olusingayo kennyini yagiteekawo bwekyo kyali nga n'abandyagadde okujja oyamba batya oba okiraba so naye kimwogedde okwagala ku break ndowooza ko tosobola kuteekako olukomera teri kristo yakola mugwe kwagala okutuufu okwagala kwa Katonda okulekenga ne kuyingirayo eri ogundi gyali eyo ne kumusumululako enjegere zino zibadde zimusibye nabafunze musumba okwagala love is the portrait of Jesus singo ekifaananyi ky'okwagala nga bwe tukisiize oye kristo yennyini n'olwekyo bw'otegeera kristo bw'otegeera kristo okwagala nga kubeera mu ggwe kubanga ekifaananyi ky'okwagala ye kristo yennyini kati bw'omutegeera n'oyagala by'ayagala n'owulira nga bwe yandiwulidde oba ofuusa alina okwagala okwa agape so mubufunze bino bye tuli mu kwogerako without Jesus you can do nothing byonna bitusongera ku yesu mulabi waffe tweyanza nnyo tweyanzege okusingira yesu bwe twogera ku byokwagala tugenda kusongera ku bitongole ebyebisaka obuyambi badde mumanyi tugenda kusongera ku ddiini oba bannaddiini manyi badde twogere ku badokita nti basajja batusaasira nnyo tugenda songa ku yesu kuba okukwe tekulina kkomo ate tekusosola why not oba oli nga obadde kristo tomwanga mukisa tusaba omukkirize asenge mutima oba oli awo naawe onaatandika okulumirirwa abalala onaatandika obutanoonya bibyo onaayiga okugumiikiriza onaayiga okubeera nga osobola okukyawa ekibi osanyukira obutuukirivu sobantuweeresala tuwunzikesebwa katonda kitaffe muyinza wa byonna erinnya lyo lyebazibwe taata ng'abaana b'abantu tuwadde omukisa okwogera ku bigambo ebyebuziba eby'obwakatonda tukkiriza nti mu magezi gaffe amatono tuyinza okuba tetubittaanyiza bulungi oba oliawo nga bw'oyagala ne kino kifaananyi kye tugezezaako okusiiga tusaba katonda waffe kyongere okulabika obulungi eri omulabi waffe abadde alaba n'okuwuliriza ebigambo bino omulamu omukulu ogw'okwagala gulyoke gubeere mu buli kinoomu era tutambulenga mukama nga tulina ekifaananyi kyo abantu betulaba nabo abatulaba balabe ggwe ng'oli mu ffe enjiri eryoka ebuulirwe eri ensi zonna taata omulungi omuntu waffe oyo abadde atulaba alina obwetaavu obubwe obw'omwoyo ddala tumusabidde mukama mukwateko muyimuse mutereeze mukulembere tusobole okutambula olugendo lw'obukristaayo buno nga tukulindirira era nga mukama ojja kutusanga nga tusaanidde taata omulungi twewadde gy'oli ne tv yaffe n'ojjuwa omukisa puroguramu eno eya lesoni ongera ojjuwa omukisa n'abaweereza bonna abateekamu ensimbi n'abakola omulimu bali ku cameras n'abali mu production mukama otulabirire ennaku zonna ku bwa yesu kristo mukama waffe amina amina omulabi waffe tuyanzage ballemuzobakitujumukuvaali ate ne musumba Joshua Businji okuva ali ekinawataka apa ne lowa ne Thailand tubagaliza ekiseera ekirungi sawa 2 paka saa 7 Wednesday nange yona sani matofu ekisa kya mukama kyeyongere kyemuli amen.